ebigambo byongedde okuba ebizibu mu kampeyini z'eggwanga erya Amerika. Olwaleero bwe twogerera musajja mukulu Donald Trump gyali ebigambo atambula bitambula, kyokka n'omukyala Kamala Harris naye tisiwa amannyo wenu, amaanyi bombi bageewulira. Era we tunaamalira nga nkubuulidde nti kati ebigambo we bituuse lyanda ku lyanda, newankubadde oyinza okuvayo n'oga nti Kamala yakulembedde bw'ogenderera ku ebyo ebiteeberezebwa, naye era ssebo n'abasajja bano abaakamyufu aba Donald Trump nabo obatenderwa mu kyebikkwa. Kale nno kankubuulire nti oluvannyuma lw'embeera eyo okubeerawo waliwo olutalo olw'ebigambo n'ebirowoozo. Owulidde, lutalo lwa birowoozo lwa bigambo olubaluseewo wakati w'ababiri bano, omu kubo nga ye Kamala Harris owa Democratic Party. Democratic Party kyejje mutongoze mu butongole wiiki eyo ewedde. Kaakati abo aba DP, Donald Trump munna Republican naye waali, kyokka ebigambo biwerekerezebwa ku buli luuyi binene ate byamujjirano. Ebigambo bino bivudde kuki? Njagala kukutegeeza nti olwali olwo mu Amerika nejja wabaayo enkola ey'okuba nti baba abeesimbyewo ba candidates bakkirizibwa era basobola okuteesa ne bamala boogerezeganya mu kye bayita debate oba enkubaganya y'ebirowoozo. Omu n'abuulira munne byalowooza okukola, ono n'amukuba ebibuuzo n'amusoya ebibuuzo, ono bw'abiddamu. Awo mmwe mwennyini ng'ensi mmwe musalawo okusinziira ku ebyo bye muwulidde. Abanaakola bye banaakola babyogerera mu debate ez'enjawulo, abataakola ebinaabalema nabyo tubirabiraawo. Waakiri entambuza y'akalulu mu ggwanga eya Amerika bw'etyo bw'ekola ensonga zaayo. Kyokka si kyampaka, wabula abakulembeze bakeera ne bateesa ababali mu lwokaano naga nti tujja kuba n'enjogerezeganya za mirundi esatu, ziyite debate za mirundi esatu. Oyinza n'okusalawo n'ogaana, naye era abamu bakulaba ng'owewuse nti ensonga oyinza kuba ogenda zikolera mu kizikiza olw'okuba tosobodde kuzaatula mu lujjudde nga kamera zikutunuddemu, oyinza okulabika nga atidde, kyokka toyinza kunenyezebwa mu mateeka. Ku mulundi guno olw'okuba nti si kyampaka, abali mu lwokaano munaddala Donald Trump bwe yali ng'akyalowooza nti mukulu munne President kati ow'eggwanga lino erya Amerika yagenda okwesimbawo era bwe bagenda okuvuganya, mwattu baatuula ne bakkaanya ne bateeseganya nti waakiri debates oba okukubaganya ebirowoozo kugenda kubeera kwa mirundi ebiri gyokka. Bulijjo emirundi ebiri gibadde gisukkwamu nga muyinza okukola ebiri oba ena oba esatu n'okusinga waawo okusinziira ebigambo nga bwe muba mubiteesezza. Naye ku mulundi guno bano baali baateesa nti ekigambo okukubaganya birowoozo kigenda kuba kya mirundi ebiri gye gyokka. Era ojja kujjukira nti nga musajja mukulu Joe Biden kaakati eyasuulawo ttawulo bwe yali tanneezuula nti nno ebigambo si byangu nga bwe yali abirowoozezza, okukubaganya ebirowoozo kwaliwo mu Juni ng'atandiikirizaawo. Era wano Donald Trump we yasinziira mu debate ye yayita, mwana tunaalyoka akeesa musajja mukulu Joe Biden n'alyoka amukeesa ensonga n'amunywesa amazzi olw'ebigambo n'enkubaganya y'ebirowoozo eyasinga ku ya munne. Mwattu ne Joe Biden wano we yeezuulira, yali tannaba kwezuula, ensi Amerika abatuuze baayo ne bamuzuula nti mwana wange ebigambo byali biganye. Era wano newankubadde nga baali tebamwagala bulungi kuddamu kwesimbawo, wano buli omu we yajjirayo enjala kwabo abaali balowooza nti mu butuufu ekimala kyali kimala. N'olw'ensonga eyo omusajja omukulu ono yali tasaanidde kweyongerayo n'ensonga z'okunoonya akalulu nti akwatire Democratic Party ebendera omulundi ogwokubiri, ekisanja kye ekyokubiri. Awo we baamuzuulira kubanga ebigambo byamulema, ebigambo byamusinga. Musajja wattu baamunanaagiza, musajja wattu yawejjawejja ng'akirako akaweewo, ebigambo n'abyerabira n'atandika kubaka bibake mu bbanga okukakkana nga kyenkana talina nsonga y'amakulu y'amaanyi etwala ggwanga lya Amerika gy'akoze. Abantu ne bamufunyiza emimwa mu nnyindo ne bamukyawa nnyo, era mwattu baalwaddaaki ne bamusuuza ensonga y'okulowooza nti yali agenda kwongera okwesimbawo mu mbeera eyo. Kakati bwe bamala, ajjukira nkubuulidde nti baali bakaanyiza emirundi ebiri. Mwattu we yasuula ettawero yamaliriza asigidde mu myuka we Kamala Harris yaba amuddira mu bigere akulembere mu DP mu kunoonya akalulu. Nkubuulidde nti wiiki eyo ewedde mu butongole aba Democratic Party bonna nga tebeebezeemu ng'ekibiina
bakkiriza mu butongole Kamala eyalondebwa Joe Biden atwale. Bo bannaffe bali aba Republican bakyali kuwaawe Donald Trump. Kakati olw'okuba nti waliwo okukaanya nti enkubaganya y'ebirowoozo giyite debate egenda kubeera ya mirundi ebiri ate ng'esooka yaggwa. Kakati enkuba mpya. Kamala mukyala mwogezi lusiriza ntamu ate ng'ayogera bya nsonga kubanga abyogera abimanyi tababa muka kyoleeta kyakola ne bwe kuba kuwemula nga yasazeewo kuwemula awemula ate n'awemula bulungi abaliwo ne bawulira ng'ebigambo gwe wamma bituuse bulungi wadde nga byakumansa ntungo. Kakati Trump nakubuulira nti bwe ziba zaali notisi nga yali yazisoma bulungi yali yasoma notisi za mwana mulenzi muyite musajja mukulu Joe Biden ng'ono amumanye endya n'ensula amanye ebimujjako amanye ebimutabangula amanyi waamukwata n'amulumya. Leero katugambe mu bufunze nti ng'amwewulira era kyova olaba nti yawanduka olw'okuba nti ono yamukozesa bubi. Kaakati ono Kamala Donald Trump tannaba kumutegeera bulungi nkola ze n'engeri gy'akwatamu emirimu era mu bufunze katugaye nti amutya tannaba kumutegeera bulungi n'akamu n'akatono era kyova olaba yebuvuddeko emabegaawo katono debate eza Donald Trump mwana tuziina engeri gye zadde zisiriikiriddemu nga tewali nnyo kipya kyayinza kugamba bantu kubanga akakyala kano Kamala ensonga nga kazikuba budinda munnange olw'okuba byali bwe bityo kakati yayiyiza akakodi akapya. Ebirowoozo ebiri mu kulwanagana ku njuyi zombi olwa Democratic Party ne olwa Republican Party gamba olwa Donald Trump ne Kamala ebirowoozo ebiri mu kulwanagana kwe kulema okukaanya kw'engeri gye bagenda okukikolamu. Bagenda kukola batya ku mulundi guno obutafaanana nga bwe baali bateesezza ku mulundi ogwasooka. Donald Trump bwe yali abbinkana ne Joe Biden kati eyasuddewo tawulo era osaanye ojjukire nti mu nkubaganya y'ebirowoozo y'omulundi ogwayita gwali mukutu ogwa CNN ogwakwasaganya ensonga eno ey'ebirowoozo wakati w'abasajja abakulu ababiri Donald Trump ne Joe Biden era nga bwe kiri nti kyakuteesa wakati w'ababiri baali bateesa nti CNN bw'enaaba yeekutte mu Juni olwo nno omukutu ogwa ABC News gwe gugenda okukwata ku mulundi ogunaddako. Kakati omulundi ampuliriza omulundi oguddako ogugenda okukwatibwa omukutu gw'amawulire ogwa ABC News gugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 Septemba gwe mwezi ogwo gwe tuyingiramu. Kyekireese obuzibu ku babiri bano bulijjo musajja mukulu Donald Trump ono ensonga zazaagala nnyo nga asiriikiriddwa ng'ayogera nga tewali amuyingiramu. Ku mulundi ogwo ogwayita era bwe gwali nti baali bateesezza Donald Trump ne Joe Biden babenga omu bw'aba ayogera obuzindaalo tebubeerako akooyo atayogera tekabeerako kye bayita mute oba muted microphone nga yembeera eyo gye balina okukwasaganyizaamu. Kakati abatunuulizi b'ensonga kino balowooza nti bw'owa Trump omwagaanya n'omala omusiriikirira ng'abaddeko ensonga z'ayogera ekisookera ddala mulimba nga jjembe. Kakati n'omulungi ampuliriza omulundi guno olw'okuba nti nno Donald Trump agenda kubbinkana na Kamala yagambye nti ye kyayagala kwe kulaba nti emizindaalo nga boogera girekebweko. Olwo nno ono omulimba Donald Trump bw'anaamala ayogera eby'ensumattu Kamala alyoka amuyingiremu amwogeze ebituufu by'alina okwogera. Kakati kino Donald Trump takisiimye era ne kampu ya Donald Trump ega nti waakiri okufa okusinga okwonoona tebagenda kubiyingiramu singa Kamala anaamala n'alemerako ng'ayagala ekyokuleka emizindaalo nga kwegiri kyekiba kikola. Donald Trump ategeezezza nti tayinza kudda mu bikolemu kubanga bino baali baabiteesa dda ne mukulu munne Joe Biden era ne bakkiriziganya nti kye bagenda okukola emizindaalo gibeere nga buli atayogera omuzindaalo gwe teguliiko ayogere yekye yeemaleyo ng'ogw'oluwaawo kubanga kaseera ke. Kaakati tayinza kudda mu bino bye baali bateesa naye ne Kamala aga nti biri wateesa n'oli ku mulundi guno yenze DP gwe yawanzeeko oba nze DP gwe yawanzeeko eddusu nze ngenda okukulemberamu. Kakati ebyoli tonnyumiza
nze ebyange mmanyi byange, leka ngende mu maaso n'ebyange, sisobola kukkiririza mu byoli bye yateesa naawe, mwe mumanyi nze ndi muntu mulala. Kakati no munnange Donald Trump yagamba nti kampu yemu era abanoonyeza oli akalulu be bali mu kunoonyeza ono. Lwaki tudda mu bino? Kakati okulyaŋŋana kweyongedde ku nsonga eyo okutuuse n'okubeeramu okutiisatiisa nga Donald Trump aga nti singa bano tebaseeseetuka ye agenda kubivaamu abite omuti gutamakoola. Kubanga ne mu Juni sebaasekaawo era bwe guti bwe gwali. Donald Trump bwe yabanga ayogera nga Joe Biden bamujjako, Joe Biden bwe yabanga ayogera nga Donald Trump tabeerako. Kaakati gwe Kamala gwani atuzaamu ebyo bye twamaliriza okwogera. Omuwi wa Kamala ow'amagezi ku luuyi olw'ebyempuliziganya gwe bayita campaign senior communication advisor ye Brian Fallon, ono avuddeyo n'aga nti tebagenda kukkiriza bya Trump n'akamu, kubanga Trump ayagala nnyo okwekweka mu bya kizikiza kiyamba mu mizi. Ku mulundi guno asanze balaba tebagenda kumuganya. Ye musajja mukulu Donald Trump ayongera okukkaatiriza ensonga eno n'aga nti teyandyagadde Kamala kyayagala kye kiba kikola, kubanga Kamala amumanyi si mu kubaganya wa birowoozo mulungi, era atya nti bwe banaasirika bayinza okuyisaawo ebigambo byatayinza kuddamu kwanukula. Kakati mbw ayagala ayingirire waawo, kubanga Kamala is not a good debater, si mu kubaganya wa birowoozo mulungi. Trump bw'ati bwakimutaddeko, era mbu kati atandise okuleetawo obukwakkulizo Kamala gwe boogerako. Anoonya waayitiramu n'adduka emisinde oba adduka emisinde ave mu nkubaganya y'ebirowoozo bino alowooze nti ajja kugumaza mbiro. Trump nakkaatiriza nti Kamala ne ttiimu ye nabo basanze Trump ne ttiimu ye balaba tebagenda kukkiriza buno obuzannyo obwajjanga onkwekule, kubanga kye bakkaanyaako nga CNN ekola era kye kigenda okukola nga ABC News ekuttemu mu nsonga y'emu, tewaliiwo njawulo n'emu eyinza kutuukawo, kubanga bino baabikkaanya dda. Trump ne basajja bwe bati bwe boogera. Kyokka ng'ate ku lunaku olwa Sande olwayise we twabadde mu wiikendi, Trump yasinzidde ku mukutu gwe ogwa Truth Social Platform ku Sande n'ateekayo okwemulugunya kwe ng'agamba nti ye mweraliikirivu. Kiyinza n'okuba nga abasajja n'abakazi bano aba ABC News bannamawulire bayinza okukwata ebimu ku ebyo bye bagenda okubaganyako ebirowoozo ne bamala babiwa Kamala nga ye Trump tamanyi. Kale nno bw'alaba nti bino bizze bwe biti Kamala alemeddeko, yandirowooza kiri kye yawandiise ku lunaku olw'Essande ku Truth Social Platform eya Trump yennyini gy'atambulizaako emirimu gye. Kyokka baabatunuulizi b'ensonga zino abakugu bakitunuulidde mu ngeri ndala ne baga nti anaalemu ebbuzi okutuga mbuli ntunuulidde. Baga nti musajja mukulu ono Donald Trump mwanaatu ayagala nnyo ensonga ez'okwekwasa buli kadde abaawoneke yeekwasa, nti guno si gwe mulundi ogusoose ng'agamba nti ajja kuva mu nteeseganya zino oba mu nkubaganya z'ebirowoozo bino gye buvuddeko emabega katono ndowooza gwabadde na mwezi ogwo gwaggwa ne ku ntandikwa ya guno ogw'omunaana. Donald Trump ono y'omu yavaayo n'aga nti tagenda kukubaganya birowoozo na mukyala Harris Kamala kikafuuwe, okuleka nga ensonga zino bazikwasiza omukutu ogwa Fox News. Jjukira Fox News eno y'empagizi ya Republican Party era Trump agyesiga nga buvune, amanyi nti bamanye ensonga nga bwe balina okuzikwata, naddala nga bandyagadde mu ngeri Donald Trump y'aba azisinga. Kakati yeefukuludde bwefukuluzi ne bamala ebirowoozo n'amala abijja ku Fox News nakkiriza ABC News yeba ebikola, naye nga waakiri yasoose kugaanira ddala n'akomba kwebaza eriibwa nti tajja kubikolayo bw'anaabanga Kamala alina omukutu ogwa ABC oba nga ABC yeekutte ensonga zino. Naye mwattu yamaze nakkiriza. Kakati waliwo okulowooza nti oba oli awo anaamala ne yeefukulula n'akakoligo kano kaataddewaako okuga nti emizindaalo giveeko bwe baba boogera, oba oli awo n'abivaako, kuba munnange ak'omuntu si kante nti bwe yakaaba jjo bwerikaaba mpaka. Kyokka ebyo nga biri bwe bityo kw'okunoonyereza kwongedde okulaga nti newankubadde lyanda ku lyanda
abakulembeze bano bombiriri oba bano abeesimbyewo ababiri Kamala ne Donald Trump nga bali lyanda ku lyanda omwagoba munne, naye era waakiri Kamala akyasukkulumyeko emikutu egy'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo ebinoonyereza biraze nti eyakusinze aba yakusinze, oli ne bwakusinga olunaku lumu aba akusinga. Waliwo abagambye nti Kamala asinga Donald Trump ono obululu ze bayita percentage points 4, abantu ne bagamba nti ziri 3, waliwo abagambye 5, kyokka mu byonna ebiragiddwa tewaliiwo nnyo Donald Trump wasingira Kamala mu ze bayita polls ezikyakebeddwako olwaleero. Njagala omulungi ampuliriza nkubuulire nti oluvannyuma lwa musajja mukulu Biden okukkakkana nakkiriza nti ddala amampaati ageegoloza omukadde ng'anaawanvuwa gamala ne gatuuka we gakoma, katugambire ddala nti obuwagizi bwa Kamala bweyongedde nnyo bw'otunuulira ensonga ez'enjawulo. Ye ate olaba ne mu kunoonya ensimbi ezikyanoonyezeddwa zamenye likodi mu bbanga okuva Kamala lwe yafujjwako eddusu nga Joe Biden yamulagira agende mu maaso n'okwesimbawo. Olwaleero baabaze nga Kamala yakakuŋŋaanya $1,000,000 150,000 okuva Joe Biden lwe yasikamu nadda wansi. Kakati kino kibadde tekibangawo mu byafaayo era bagiyise record breaking fundraising numbers eya Kamala gyakyabalazeeko, kubanga bw'ogenderera okubalabala embeera y'emu Kamala ne Donald Trump nga bwe bali olwaleero banna Republican nga bakulembeddwa Trump ono bakakuŋŋaanya $138,000 mu mwezi ogw'akasambula ogwo ogwayita July. Kakati bw'ogatta awamu sente ze bakakuŋŋaanya nga ze bayina mu mpeke, Donald Trump ne Camp ne banne aba Republican Party bakakuŋŋaanya $327,000. Kakati era bw'ogenda okutunula abo boonoonya ani asinze, bali bayina 5 bano bayina 327, era nawo okusinga mwana wattu weekulyawo bw'otunula ennyo okulabira ddala. Omulungi ampuliriza ojja kujjukira nti akalulu mu ggwanga erya Amerika kyenkana wetwogerera kati kinyana mpindi okuva wetuli. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera 5 omwezi gw'Okumu ogw'omwaka guno, olwo Abamerika bakkira obubokisi okulaba oba okusalawo kw'abo ababiri abeesimbyewo Donald Trump ne mukyala Kamala Harris ani agenda okukulembera Amerika emyaka 4 eginaddirira. Kakati mu kubalabala tegikyawera bulungi myezi 2 egikyabulayo Abamerika okugenda mu kalulu kano balyoke balonde, wabula nga bwe nkutegeezezza nti okulonda n'akalulu biri mu jjiya nnene obutagambika.